Munange embozi eyokubiri oba omuntu owokubiri gwe twozaezo omwaka guno olw'okutubeezaawo omusumba Rosias Bugingo tweyanze era ageze mu kyokubiri ye obufumbo bwe bwakwata nnyo jukira mwalimu okukyala okwamangu omwaka guno yagendera mu primo kwagala kwe alimba yali tusalirawo nnyo bwensalawo okugira mu turakita Jembanja gadde. We twava we tugenda mu kuyingira oba kwali kuyingira. Kwano kulyawo bannange. Twatu akava mu kwanjula ate ne yegaana okwanjula nti yali bali bagenze kumanyagana. Tuvugudde mu kumanyagana. Kubera be bamanye ebintu byabwe. Twagenda mu kooti awo. Okukakkananga mu kooti yeganye nti ye makula tawasanga ku makula tabirabanga ko tabimanyi bagenda mu kumanyagana ngabo omukwano era nange okuvolo ekikata ffe tugenda kumanyagana tutimba ne twambala obukaya no kimanyi ndabya kaya kufananya kavuddeko ekinyegejegere kinkwata kikukwatira kwerere kiyinza n'okutta lwaki ngo yogedde kinenemu kale kakikwatira bwe kitowe kinakolako ero kyongedde kiri kikwate enkwana Susan oyo ate saakwana nyonze simanyi kwana kumaka sina experience Mukama mulungi Bible egamba kwatisenge emikono ebiri kakati Susan kwebalizaako Katonda nti bw'oyambala gomesi oli alowooza nti omuwala muganda atuukiridde ajwire ekitoolo kati n'atuukirira n'entambula n'ekyuka Mukama tumuwe ez'amaanyi olw'ekyo naye fitina yaki asimulinako fitina naye mbadde ngamba tikati ne bwe tunayagala omufoosinga ku Bugingo nga Bugingo tamuwagala era tajja kumwagala ate ye kuba mbadde ngamba tedi yete bakolayo ku mukolo gwakwanjula ng'ebifaananyi bye tetubiraba ati ndabyo bibuuza babalage bu video simanyi obufaananyi simanyi abooluganda ba kikanje aliyo omu yekka tedi yerwanira kate tulabako ku famire ye bwe ne baganda benninganga obe yabalabako bantu baganda baganda ye baganda omusajja abajulizi abo abantu balese bonna omwenge bakozi be nakuletera omuntu agwakwana naye ku church anamukonya wacha mu kooti akati siteti oyo abawuza wamamusawo kwa sikanya nabo kwa mamusawo kwa bayaji baze bawuliriza Bugingo baze bawulidde nga baloya ba Bugingo yabasajja mubate omusajja mute mwenye omusajja simanya asura egindi buyaye bwennyini so that's why bulisera mpakanya okutwala kuba kati government yogereti angalo ya wa Bugingo tukimanyi bulungi nti semateeka wa Uganda mu Kawayiro 12 kawa DPP obuyinza n'amaanyi agenkomeredde ekisembayo mu misango gyonna ejja criminal n'olwekyo nze nga munnamateeka nkimanyi nti DPP bw'aba apiikiza interest mu nsonga yonna tawakanyizibwa kuba obuyinza bwa DPP bwankomeredde buli fayino kyaggwa kyoteri afuna omusajja omulala mu Bugingo nono weyafuna ate awo nze mupagirira abasiraamu mugita taraka nze ngagashuma mbirivi nga abantu ababiri kasita bafuna obutakwatagana nga buyinza n'okulidinga ku kufa abawukanye bakola ki basi Kyemanenya Lubagamba saakulina mu interest yonna ate nga n'ebizibu byo mbisabira mbimanyera ngunneesiga era siroza na flatinga kuwada omulundi ogumu namutomera gumu ne mugandi ngenda kuwasa kiki kyoyogerako nze ndi mufumbo kyoyogerako sikimanyi nze ndi mufumbo nembeta yino kweri akati no munaye bya mulabanga awo kati nga guboyinzo bano ngokola ki nga nkola ki lindako ngondaba bannange mba ndaba tolowesa abantu ni mufubwe ndio unakuno kyango badonda injabani bannange mfa kula ngati singawe sikulina mu interest yadde kakati okwongera okunyweza ekifo kye ekyokubiri awo mukola amawulire ngwengani Bugingo okay teyatulekera awo
okkakkana nga bamutikira diguli ey'ebicupuli kozi ye nayo ya mwaka guno nayo byaggwerawo eby'ebicupuli yasigaza ekicupuli kye naffe ne tusigaza omugambo gwa ffe baatugamba university teriiyo kati ffe tukole tutya bannange sooka otuwa diguli bannaye Sili happy. Konti mwami is my pastor. Alabanga boss wo yeyongerako. It's a challenge for you kweyongerako. Then as a pastor, aba peseta nti bobo gamba ntoyagala kusoma nga pastor wo already akuleading asoma. Then oba nawe totegeera bulungi. Let me congratulate all of my fellow students, my fellow friends who will shape tomorrow's global future in the different arenas. My mama is Domina Bujingo, and this man here is my father. He's the original Bujingo Aloysius. Nabadde njagala gamba mukuru Frank Gashumba kubanga ntera omulaba ku NBS ate ali social ambulize muvandimwe munne Kini Kaliisa nti ampalanira ki ddala ekyaddala kubanga diguli yenze njikiriza eyange establishment size zirimu kugitambuza ku social media nti eri fake ignorantly nga tamanyi nti sinoonya na mirimu ayama n'empoloya nze sinoonya mirimu Digulinga agifunye. Yatenga. Bintu bizibu mumwenyereketa ki. Ono ya mwenyereketa. Mwenamba demba la. Ngatukola kisebo. Ngamwagala kuseka. Atenga tuseka ki. Olwadde kulyemba. Olaba kyemba gandi. Tusaba kutusanyiwa. Okusoma tekuliko myaka. Omuntu omukulu tekirina buzibu kuddayo okusoma naye ekikulu kyekifo ky'oddiddeyo okusomeramu kituufu kikkirizibwa mu mateeka oba tekikkirizibwa mu mateeka eyo ensonga enkulu naye okusoma kukulu nnyo kubanga waliwo omuntu nga teyafuna chansi kusoma ng'akyali muto era mbakubiriza nnyo abazadde muyimirire ku lw'abaana musomese abaana muyimirire bazadde abakyala n'abazadde abaami muyimirire ku lw'abaana okole kyosobola abaana bas akati oyo namba 2 waffe anywereddawo oyinza omunyenyaako okoze omukolo n'ogwegaana nina okwewangulirayo ekifo mu bakozi amawulire naye njagala otukola amawulire ga mukolo ate ago gaba mawulire osobola okugukola ng'oyagala tusobola okusalawo kati tukyabala abantu big size bebeku ne King Saha balina ekifo Wuma bayina ekifo Prima ne Henry bayina ekifo olowooza Prima Kadashi si abandi badde nnamba emu y'omwaka muganda wange ankolwasa okufulumya ku vidiyo obubiri mulimu bamufulumiza ka vidiyo nga yewese mwali bwati anti awo botutwala mu bulango yali bwati kale katukole ku nsimbi tukomawo temuvaawo